Mbale emotoka bagikubyeko ate wagizizaayo otumiza ndala I don't say neka in the background genda maaso Makumbi Emmanuel. Okay, neyanziza nnyo mwasuze mutya mukulu Senkubuge ne Jennifer. Embale gye tuli tukedde bulungi okujjako ennaku 2 nga enkuba yo etonnya obutasalako ekiro n'emisana era ng'abantu abasinga beeyongedde okulabika nti bagenda mu nnimiro zaabwe. Mukulu Senkubuge olunaku olwajjo mukulu atwala ebyomupiira oba ebyemizannyo mu ggwanga mukulu Honorable Magogo Moses yabadde wano mu kibuga eky'Embale ng'agezaako okulawuna eggwanga lyonna ng'asisinkana abakulu abakulira ebyemizannyo mu regions ez'enjawulo mu ggwanga. So n'olwekyo yabadde wano ng'asisinkana aba Elgon region ne Buket era nga abakulu bano abakutwala ebyemizannyo kuva mu districts ez'e Busia, Kibuku, Mbale, Bulambuli, Buduuda n'ezeetooloddewo zonna yabadde abasinkanye wano okulabika nti ababuuza n'okumanya bizibu ki bye bayitamu. Okuggyako ekyasinze ebizibu byasinze omugamba bavuga nti enguzi esuuse mu mipiira egya wansi. Jjukira empiira gino gitandikira ddala ku district okusobola okuba nti batuuka mu big leagues ne premier leagues eza Uganda, naye bano aba wansi bagamba nti bafuna obuzibu naddala mu nguzi mu bakulu bano abafuuwa emipiira ne ba liceman babayisa bubi nnyo nga oba towaddeyo kasente ttiimu yo teyitamu. N'okusomoza okulala kwe yawulidde kuva mu bantu nti abazadde nabo bagaana abaana abawala okusamba emipiira naddala abamu nga bagamba nti abaana baba batambula bwereere. Ekyo abakulu kye bagambye nti si kituufu, bandirese abaana abalina talent naddala abawala baveeyo nabo basambe ku mipiira gino. N'okusomooza era kwe bamutegeezezza kwe kuba nti yo nga FUFA ebagamba nti baregisteringe abantu ababazanyi baabwe online ne bagamba nti bo abali mu bitundu naddala nga ebyebuduuda Bulambuli abatalina internet kibazibuwalira okulabika nti bagenda online okulabika nti bakola ki baregisteringa abazanyi baabwe. Ebyo byonna mukulu Magogo yagambye nti bagenda kuba nga babitundulamu basobole okuba nga babigonjoola era katulabe embeera nga bwe yabadde ne Magogo ngeri gye yatotoddemu ku mbeera ki gye bagenda okuba nga baterezaamu ebyemizannyo mu ggwanga. So our staff at the back have the packaging for you to ensure that we have not been able to have lunch. This discussion will improve everything. Thank you so much. The administrators of the clubs and the different administrative units of football, like the district and the region, for Bukedde and Bugisu provinces. Our objective was to share with them what we do, what we want to do, and also listen to them, their challenges and what we need to improve where we are performing according to expected standards. And I'm very sure that in our next executive meeting we have enough information so that our new regulations, our new programs, and also our new appropriation of the resources we have will definitely take into consideration having had straight down to from the people who run football at the lowest level. That there's a challenge about licensing, particularly there's a challenge about usable equipment like the balls and also the pitches. There are also governance. Oye mukulu atwala president wa FUFA Honorable Magogo Moses ng'ali wano Embale onaku olwajjo ng'asisinkanye abatwala ebyemizannyo mu Bugisu provinces ne Bukedde provinces era nga bwato bwe yatotodde biki bye bamutegeezezza. Mukulu Senkubuge kankuddiza omuzindaalo.